Mukama yeebazibwe. Bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne mugabana ekigambo kya Katonda, ekigambo ekigenda otuyamba okukola mu mwoyo, ekigambo ekyongera otusembeza eri Kristo buli lunaku. Bantu ba Katonda abalungi, oyo asazeewo mu kiseera kino okugoberera Kristo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna, okulokoka obulokozi ne twatuula tekimala. Buli omu kinoomu olina okuba nga oli mumalirivu ng'era osazeewo, kubanga ekituufu toyinza kugamba nti akankoleko bino nneme kukola biri, naye njogera n'oyo amaliridde ayagala okunoonya Mukama n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Ky'olina okumanya nti obwakabaka bwa mirundi ebiri, bwonna bwagala emmeeme yo era emmeeme yaffe. Obwakabaka obw'ekitangaala bwagala emmeeme, n'obwakabaka bw'ekizikiza bwagala emmeeme. Obwakabaka obw'ekitangaala buli mu mwoyo, mu sipiriti, gye bwogerera eri emmeeme nga bugamba jangu ogoberere omwoyo. N'obwakabaka obw'ekizikiza buli mu mubiri, bugamba jangu ogoberere omubiri. Kaakati obwakabaka obw'ekizikiza bwo tubulabira mu bintu nnyo bino eby'ensi. Bantu ba Katonda balungi, ebintu bino by'olaba eby'ensi ebikwatikako, Sitaani ye mwayita okozesa ebintu ebyo bye tulaba ebirungi, bye tulanga ebirungi ku maaso, ye omulabe Sitaani by'ayagala okukozesa otutwala gy'ali. Era bantu ba Katonda abalungi, oyo yenna aweereza ensi era ng'okwagala kwe n'omutima gwe gwonna guli mu bintu bya nsi, bino eby'ensi bye tulaba eby'omubiri, aba aweereza Sitaani mu butamanya. Buli muntu yenna ng'omutima gwe guli ku byansi eby'omubiri mu butamanya, aba aweereza Sitaani, kubanga Sitaani ali mabega waabyo, kubanga byo biggwaawo eby'omubiri. Naffe tulina okweterekera eby'omu mwoyo. Ffe tulina okweterekera eby'omu mwoyo, kuba buli kyokola eky'omu mwoyo ogenda nakyo mu ggulu. Naye guno omubiri bwe gudda mu ttaka, omwoyo ne guddayo gye gwava ewa kitaffe. Emmeeme nga toyina bintu by'oterekedde mu mmeeme, manya nti ekigenda okuddako ogenda kusinkana kizikiza. Ogenda kusinkana kizikiza kyereere na kubonyaabonyezebwa. Naye byonna bye tukola mu mwoyo tuba tweterekera ewa Mukama Katonda. Byonna nga buli kintu ky'okola mu kwagala, ekyo ky'okola mu kwagala ye matiriyo avaako ebyo ebigenda okukozesebwa okuteekateeka ekifo kyo w'olibeera oba ennyumba yo mu ggulu. Ebyo by'okola mu kwagala ye matiriyo ateekateeka ennyumba yo mu ggulu. Bantu ba Katonda abalungi, awo yasazeewo okunoonya Mukama n'omwoyo gwo gwonna, kwegala n'omutima gwo gwonna gwonna ng'omaliridde. Ebintu bino biteeke mu mutima. Ekisooka, olina okweyawulira ddala ku by'okwegomba by'ensi eno. Ebyokwegomba by'ensi by'olaba abantu bye banyumira ennyo, ebyo fashion n'ebirala, ebyo bibeere wala, gw'omalire kunoonya bya mwoyo. Era gw'ayagala okumunoonya Mukama n'omutima gwo gwonna, buli lw'owulira ekintu eky'omwoyo ddamu okiwulirize, kyongere okunnyikira munda mu ggwe, oyongere okitegeera. Gw'ayagala eby'omwoyo, buli ky'owulira eky'omwoyo yongera okiwuliriza n'omutima gwo, oyongere okufuna message ekwekeddwa mu ekyo, kuba bino si bya buli omu. Yongera okuyaayano eky'omwoyo, kyetegereze, oddemu okiwulirize, oddemu okiwulirize,
olabe ki message, kuba buli kintu kya mwoyo kina message eri hidden, kirimu ekyama. N'ekirala, buli ayagala okunoonya Mukama n'emmeeme yenna n'omutima gwe gwonna, bw'obanga olina yenna gw'ogabanako naye ekigambo kya Katonda, fuba okulaba nti toli mu mubuulira bintu bya nsi, bya kwegomba by'ensi, bya bugagga bya nsi. Mubuulire Kristo agenda omwambaza ekyambalo eky'ekitangaala, ng'ekyambalo ekyo kijja kuyamba omuntu okutwalibwa mu ggulu, kuba n'asanga takyambalidde ajja kuba ali bwereere. N'ekirala, ggwe eyeewaddeyo okunoonya Mukama, beera ng'oli mwetegefu okusonyiwa ekintu kyonna. Oli n'aba n'abakoze eki, beera ng'oli ready okusonyiwa. Kino kigenda kuyamba nnyo okukula mu mwoyo. Beera ng'oli ready obutakomplaininga eri Katonda mu mbeera z'oyitamu mu bulamu. Embeera yonna gy'oba oyiseemu mu bulamu tokomplaininga, tonenya Katonda, wabula weetegereze Katonda embeera eyo agikozesa kuyigiriza ki. Kubanga embeera nnyingi Katonda z'aleeta mu ffe, z'aleka ne zijja, aba alina ky'atusomesa. Olina kwetegereza kyakuyiga ki ekiri mu ekyo. Olina okuba ng'oli mwetegefu okusabira buli muntu n'abo abakubonyaabonya, ng'era oli wakubonyaabonya gw'olina musabira bulungi, era n'ogamba Mukama omuntu ono tokimubalirako, n'omusabira n'okwagala munda mu ggwe. Olwo njogera n'oyo agenda okwongera okugenda ewala mu buziba mu mwoyo. Kino kikulu nnyo. Olina okuba ng'oli mwetegefu okusonyiwa, oba olina okuba ng'oli mwetegefu okuteekawo emirembe na buli muntu yenna, osobole okukulira ddala mu mwoyo. Ate olina okuba nga weewaddeyo omutima gwo oguwaayo eri Mukama. Omutima gwo guwaayo, kino kikulu nnyo era ntera okiddamu. Omutima gwo guwaayo ng'ofuba nnyo okulaba nti obeera mwegendereza. Bintu ki by'olaba, by'owuliriza, bintu ki by'owa obudde. Bantu ba Katonda balungi, bintu ki by'oba owa obudde, kubanga ye Sitaani ayagala okukozesa bino ebintu by'ensi atwale emmeeme. Jjukira nti ye Sitaani akulaga ebintu ebiggwaawo, bino eby'omubiri, naye ng'emmeeme gy'ayagala okutwala yo teggwaawo. Gw'omuwa emmeeme etaggwaawo, yakuwa ebintu ebiggwaawo. Katulina okwegendereza, tetulina kwegomba bintu bya, mu kwegomba ebintu by'ensi bino Sitaani mwawambira abangi. Tetulina kwegomba bintu bya nsi, ate ekintu eky'omwoyo kye tutategedde bulungi tulina kyekenneenya mpola mpola. Tusabe Mukama ekisa ekintu ekyo tukitegeere, kuba waliwo ebintu Mukama by'agenda otugamba, waliwo ebintu Yesu Kristo by'ajja okwogera gye tuli, nga ffe already tulina bye twamanya edda ne tutamanya nti amazima bwe gajja ebiseera bingi gamenya ate ne gazimba, gasobola okumenya ekibaddewo ate ne gazimba. Mulidde bantu ba Katonda abalungi, kambawo ekyokulabirako nga Matayo 5:27 n'28. Matayo 5:27 Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti mwawulira toyendanga, kyayogerwa toyendanga, Matayo 2:7. Kati ate Matayo 5:28 Mukama n'agamba kati ate naye abagamba nti oyo yenna atunuulira omukyala n'amwegomba aba amaze okukola obwenzi munda mu ye. Kati olaba nti kino Abafalisaayo kye bali bamanyi, ekyayogerwa era ekyawandiikibwa nti toyendanga, wabula ye n'agamba nti oyo yenna atunuulira omukyala n'amwegomba aba amaze okukola obwenzi. Kati ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kiri. Kino kye baalina toyendanga, nga balina kyawandiikibwa nga tebannategeera Kristo. Kati ate Kristo bwe yajja n'abagamba kino kye mwawulira naye kino kye mbagamba, nti oyo yenna atunuulira omukyala n'amwegomba aba amaze okukola obwenzi. Nsome ekintu kino okulaga nti tulina ebintu bye twasoma nga bituteekerateekera Kristo, naye Kristo wajja mu mulamu bwo ate agenda okulaga buli kimu mu butuufu bwakyo. Kubanga endowooza yo yonna
olina ogiteeka eri ebintu eby'omwoyo si ebyensi, nga buli kintu kyonna ky'otunuulira ng'oli mu kwebuuza ki ky'oyigawo ku by'omwoyo era message ki eriwo, kubanga buli kintu kye tulaba ku nsi Katonda aba alina ky'akolaga eky'omwoyo. Buli kintu kyonna kyonna kye ndaba nga buli wamu Katonda aba alina ky'agamba. Mu buli kintu kyonna Katonda alina message gy'aleeta ey'omwoyo. Mu buli kintu kyonna aba alina ky'akugamba. Kati ffe tulina okwetaggulula ku bintu bino eby'ensi, kubanga bino eby'ensi we tubyewa bye bigenda okukola nga enjegere oba emiguwa egigenda otukwatira mu bintu by'ensi. Kubanga bino ebintu by'ensi by'olaba ebyegombebwa, ebintu ebyo ge galinga amaka oba ze ziringa ennyumba ez'emyoyo egyo egyagwa, foreign spirits, foreign angels. Ebyo by'olaba ebintu eby'ensi omwo demon mwe zeekweka. Era amannya g'ebintu eby'ensi bisinga demon zeekweka omwo, ebya fashion bingi nnyo nnyo nnyo, ne bye tulaba ebyo industries bingi oba bya bufuzi oba ki, byonna ebisinga sitaani yeekweka omwo, demon zeekweka ono. Naye omuntu ffenna bwe tujja ku nsi Katonda yatuwa wiiru okusalawo. Kati Katonda wiiru yaffe agiteeka mu kugezesebwa. Buli omu agenda kugezesebwa okusalawo kwe. Tulina okukozesa wiiru yaffe okusalawo. Nga Mukama ayagala wiiru yaffe tusalewo, tugoberere ekizikiza oba ekitangaala. Ayagala tusalewo Mukama tulonde ekitangaala nga teri atukase. Kubanga ye Sitaani agenda kuleeta buli kimu eky'ensi ekyegombebwa akiteeke mu maaso gaffe. Buli kimu ekyegombebwa akiteeke mu maaso gaffe, naye nga bibye, nga Sitaani ayagala ebintu ebyo tube nga ku nsi bye tukolerera, olwo tumusinze mu butamanya. Gye tukoma okwagala ebintu by'ensi bigenda twawula ne Katonda. Gye tukoma okwegomba ebintu by'ensi bigenda twawula ne Katonda. Kuba gy'okoma okwagala ebintu by'ensi bikufuula omulabe wa Katonda. Sitaani ye afugira mu bintu bino eby'ensi ebirabwako. Era buli muntu aweereza ebintu by'ensi ng'omutima gwe guli ku byansi aba aweereza mulabe Sitaani naye mu butamanya. Era okwagala okukolagana ennyo n'ebintu by'ensi n'obyanywezaako n'okuba nga by'otunuulidde oba otunuulidde mulabe Sitaani naye nga tomanyi. Kati w'obeera mu bintu eby'ensi oba naawe olina okugabana ku ekyo ekibonerezo omulabe Sitaani ky'agenda okufuna. Mulidde bantu ba Katonda abalungi, kubanga obwakabaka bw'ekizikiza bwagala kujja munda mu mmeeme eyo. Kubanga emmeeme eri wano mu makkati eno waliyo omwoyo ne waliyo omubiri. Obwakabaka bw'ekizikiza bwagala kujja kuwamba emmeeme. Ye Sitaani aleeta ebintu ebyegombesa asobole okuwamba emmeeme. Aleeta ebintu ebyegombesa, ennyimba z'ensi, ebyokwegomba by'ensi eby'enjawulo, eby'amasanyu, nga Sitaani ayagala emmeeme eno ewambibwe egendere ku ebyo, nga gy'okoma okugenda mu by'ensi gy'okoma okuba nga tosobola kutegeera ekigambo kya Katonda. Kuba ebintu eby'ensi ebyo guba ng'omuyaga omungi ennyo okukuleetera okuba nga gukutwala buli kiseera, gukutwaliriza mpola ogende mu bintu eby'ekizikiza naye nga tomanyi. Buli kiseera omuyaga guba gukutwala mpola. Tulina okubeera nga buli kiseera twegendereza, naddala mu mitima gyaffe bantu ba Katonda abalungi. Tulina okuba nga buli kiseera twegendereza mu mitima gyaffe biki ebibeera mu mitima gyaffe. Tukuumiremu ekitangaala si ekizikiza. Mu buli kimu kye tukola obeere nga weebuuza munda mu ggwe n'ogaa naye Mukama ŋŋamba ki? Ne bw'owulira enjiri yonna nga babuulira, kati bw'oba owulira enjiri nga waliwo abuulira ekigambo kya Katonda, beera sooka omanye nti omubuulizi ye Kristo, ye musumba omulungi. Kati kitegeeza buli muntu yenna abuulira enjiri, Kristo ali mu muntu oyo y'alina otubuulira. Kati buli lw'oba owuliriza bw'oti, wuliriza osobole okwawula ekiva mu ndowooza y'omuntu ng'omuntu n'ekyo Kristo ky'ayogereramu mu muntu oyo ng'ayogerera eri omutima gwo. Mulidde bantu ba Katonda balungi, kuba kino kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kiva mu kamwa ka Katonda.
kiva mu Kristo ali mu mubuulizi aba akubuulira. Ate era ekigambo kya Katonda kino kya Kristo ali munda mu ggwe gw'awuliriza. Kiva mu mwoyo kidda eri mwoyo. Kiva mu mwoyo wa Kristo ali mw'oli abuulira enjiri, ate nga kiyingira mu Kristo ali mu ggwe. Owulidde omuweereza wa Mukama ali awuliriza ekigambo kya Katonda. Kristo bw'oba owuliriza, Kristo ali mu ggwe, y'alina okuwuliriza kuba y'amanyi ekigambo kya Katonda era y'amanyi Katonda. Kati w'owuliriza okuva mu mutima gwo, Kristo ali mu ggwe, y'afuna ekigambo ekiva mw'oli. Kati naaba nga omwoyo wa Kristo ali mu mubuulizi, y'ayogera n'omwoyo wa Kristo ali mu ggwe. Kubanga oli ayogera mw'oli alina kuba okutegeera nti ekigambo kya Katonda kirina kuba nga kiva mu Kristo. Kubanga ekigambo kya Katonda kyogerwa Katonda ate era kiweerezebwa Katonda, si mubiri. Kakitegeeza omwoyo guba gwogera na mwoyo era kisigala na mwoyo, si mubiri. Kati kitegeeza ggwe abuulira olina kubeera mu mwoyo, ne gw'obuulira naye ng'ali mu mwoyo. Olwo oli wajja okubenefitinga ekigambo lwe kiba kigenda omugasa. Ng'oli abuulira ali mu mwoyo, n'awuliriza naye ng'ali mu mwoyo. Kakitegeeza by'owulira bijja kgenda mu mutima, obiteekeko okukkiriza, olwo olyoke ofune ekitangaala n'obulamu obuli mu kigambo, olwo lwe kigenda okukugasa. Bantu ba Katonda balungi, buli ssaawa yonna tubeere ng'omutima gwaffe weebuuza, wano Katonda ayagala ŋŋambe ntya? Ng'owuliriza Mwoyo Mutukuvu munda mu ggwe. Ate Mwoyo Mutukuvu ye ebiseera ebisinga wakugamba nti saba, amagezi ge nkuwa, saba essaawa eyo tolwawo, kuba wabaawo ensonga lwaki. Mwoyo Mutukuvu singa akugamba nti saba, n'olwawo eddakiika 5 n'olyoka osaba, si ekimu n'ono asabiddewo. Ono kasita Mwoyo Mutukuvu agamba saba, immediately n'osabirawo, oba mugonvu okusinga oli awulidde ate n'atwala eddakiika 5. Katulina okubeera ne obedience nga ya mangu nnyo. Omwoyo Mutukuvu olugamba saba, mangu nnyo genda osabe essaawa eyo. Kikulu nnyo, kigenda kwongera otuyamba okukola mu mwoyo. Wawulira mutima gw'Omwoyo Mutukuvu ng'agamba kati saba, mu ssaawa eyo genda otandikirewo okusaba. Ate enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu tubeere nga buli kiseera, buli w'obeera oba okola mirimu gyo, obeere nga buli kiseera osensinga Omwoyo Mutukuvu aŋŋamba ki mu kiseera kino, Omwoyo Mutukuvu wano aŋŋamba ki. Ekimu ku bigenda otuyamba ennyo okukula mu mwoyo kwagala, kubanga okwagala mwe muva ekitangaala. Ekitangaala ekyo kye kitumulisiza amaaso gaffe ag'omwoyo ne tutandika okurealizinga obutuufu bwa buli kintu eky'omwoyo. Ekitangaala ekyo kiba kivudde mu kwagala. Kati alina okwagala okungi agenda kutegeera mangu eby'omwoyo, ajja kulaba mangu kuba okwagala okwo kuvaamu ekitangaala. Katukulembeze nnyo okwagala mu buli kye tukola, tukulembeze nnyo okwagala ebintu eby'omwoyo. Nga ofuna eky'omwoyo ddamu n'okiwuliriza, n'oddamu n'okiwuliriza, olabe makulu ki amakusike agali mu ekyo. Mulidde bantu ba Katonda abalungi, na buli kimu kye tukola tutambule olw'ekyo kye tukkiriza, si ekyo kye tulaba. Ki ky'okkiriza? Bantu ba Katonda abalungi, ki ky'olaba? Bw'oba olina ky'olabye ate ki ky'okkiriza? Kuba oluusi obeera mu mbeera n'ogamba naye wano bansalewo ntya? Kati amaaso go gagamba kola bw'oti kubanga buli omu akola bw'ati. Naye ate weebuuza omutima gwo, ki ky'okkiriza? Omutima gwo gujja kugamba ekituufu kye kino. Mulidde bantu ba Katonda balungi, era n'ekirala ekituyamba kwe kubeera omuntu omusirise ennyo, ng'olwawo okwogera naye ng'oyanguwa okuwuliriza. Ng'olwawo okwogera naye nga okuwuliriza oyanguwa okuwuliriza kwegamba, kubanga buli kiseera obeera owuliriza munda mu ggwe Mwoyo Mutukuvu ki ky'aggamba. Ekirala tulina okubeera abeetoowaze, tulina okubeera abantu abakakkamu,
abantu abasonyiwa, ate abantu abasobola okusensinga Kristo munda mu ffe. Ekyo kikulu nnyo okusensinga Kristo n'omanya kati Kristo aŋŋamba kino, n'omanya kati wano ndi mu mwoyo, n'omanya kati wano ndi mu mubiri. Kijja tuyamba nnyo buli kiseera kubanga gye bujja abo ababuulira ekigambo kya Katonda ate nga bakiteeka mu nkola, Katonda agenda kweyoleka mu bulamu bwabwe mu byamagero ebitabangawo wano ku nsi. Naye abo ababuulira naye nga bo tebakiteeka mu nkola, ekyo tekijja batuukako, wabula njogera ku abo ababuulira ate ne bateekera ddala mu nkola ekyo kyennyini. Mukama agenda kweyoleka eri abantu abo mu ngeri ey'enjawulo. Mulidde bantu ba Katonda balungi, kuba Katonda agenda kutandika otuleetera okusensinga Christ mu ffe, ate Christ mu ggwe kasita omusensinga era oba oli mu kusensinga faith, okukkiriza. Kati faith w'ogisensinga yeeku assurance n'ekulaga kino kiri bwe kiti, kuba muli oba osensinga okukkiriza kwo era kw'osinziira ku kukkiriza okwo n'oyogera ky'oba oyogedde eky'obwakatonda, kuba okukkiriza oba nakwo. Ng'era okukkiriza okwo kukwatagana no measurement oba ekipimo kya Kristo ali mu ffe. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama Katonda kye kiseera ali mu kuyimusa abantu be abagenda okwambazibwa ekyambalo. Mukama ali mu bateekateeka, ali mu bayimusa. Buli omu ekiseera abeere ng'amanya mu mwoyo ayimiridde atya ne Katonda. Kino kye kiseera buli omu obe ng'omanyi mu mwoyo. Singa Mukama otuuka mu maaso ge, kiki ekiyinza okukulemesa okuyingira mu ggulu? Kino ekiseera tulina okuba nga ffena okirowoozaako. Kubanga n'abali mu ggulu mu kiseera kino bali mu kusaba Mukama Katonda, bamugamba abakkirize bajje batuyambeko, era bamubuuza basobola tutuyambako tutya? Batya? Ba Aburahamu, Moses, bonna bangi abali mu ggulu bali mu kwebuuza batuyambyeko batya? Era bagamba Mukama waffe Yesu Kristo baagala kujja ku kiseera kya rapture, okunyakulibwa, baagala bajje olw'okuba nabo ba mbiri gya kitangaala, baagala bajje bakwate nako ku mukono ng'oyambuka, bakwanirize era bamanye ekigenda okubeerawo mu nsi muno. Kati kano akaseera buli omu kakwenywereza mu Mukama mu mwoyo, kyakwenywereza mu Mukama ekiseera kino mu mwoyo, n'obeera ng'oyongera okwenywereza mu Mukama, n'obeera ng'oyongera okweyawula omutima gwo n'amasanyu g'ensi n'okutunuulira eby'ensi kwe gaakale nga by'osuubirizaamu. Kino ekiseera kyakwongera kunyiikira kutegeera bya mwoyo, kusensinga eby'omwoyo, nga buli kiseera obeera olaba munda mu mutima gwo Katonda ki ky'agamba okukola. Ne woba obuulira enjiri otandika okusensinga Kristo akwogereramu eri omutima gw'omuntu omulala. Bantu ba Katonda balungi, ekiseera kiweddeyo. Twenenye tutambulire mu butuukirivu ng'omukisa gukyaliwo. Buli lw'ofuna ekirowoozo ekikyamu kyonna, manya nti eyo dimoni ekubye akasaale kye ekirowoozo kye kikyamu. Kati kigobe mu linnya lya Yesu Kristo, ogaye Mukama kino ekirowoozo nkigoba kigende mu linnya lya Yesu Kristo. Aka kasaale ke bakubye kajja kuvaawo. Era we kinaabeerawo mu mirundi 2-3 ng'omanyawo, kitegeeza bwe bati bagobe ekirowoozo ekikyamu. Kaba kasaale kuva wa dimoni. Naye kasita okifumiitirizaako n'okireka ne kiyingira mu mutima, ekyo ekirowoozo olwo kiba oba ogenda kgenda ate oyonoone. N'ekirowoozo oba olina omukisa ogukigoba mu linnya lya Yesu Kristo ne kigenda nga kikyali kirowoozo. Ne woba otambula ne weesanga bwesanze nga Sitaani alina ky'agamba tunuulira kino, mu mutima gwo olina obusobozi obukiyimiriza n'ogamba Mukama kino nkigoba mu linnya lya Yesu Kristo. Bino bye bigenda okubeera ebyama by'emitima gyaffe ffe aba Katonda, nga buli kiseera munda ebyama byo eby'omutima gwo y'entambula yo ey'omu mwoyo, nga buli kiseera oli bulindaala, nga buli kiseera omanyi Sitaani asobola okukulumba essaawa yonna, ate ng'omanyi buli kiseera Mukama asobola okukubaako ky'akulagira. Bantu ba Katonda balungi, obulamu obw'omu mwoyo bulungi nnyo, bunyuma,
owulira nga ku nsi, owulira nga oli wa mukisa, owulira nga oli wa njawulo, kubanga ogenda awantu nga Mukama yakutumye. N'osanga abantu nga Mukama bateeseteese, n'osanga kwegamba oba musanyufu okukolera Mukama, oba musanyufu okutambulira mu ekyo ky'ayagala mu weeru ye, nga si gw'osalawo nga ye y'asalawo. Ate n'ekirala, mu mwoyo oba tolina fiya, oba tolina kutya, kuba ng'oba omanyi Kristo oli wamu naye. Mu mwoyo oba tolina kutya, oba tolina kweraliikirira. Mu mwoyo oba mwetegefu nnyo mu mbeera yonna ejja. Era ggwe ow'omwoyo manya nti ffe Katonda tetulina okubeera n'obusungu, kuwoolera oba okunyiiga. Tetulina complaining eri Katonda ku mbeera yonna eba ebaddewo. Tulina okumanya buli kimu Katonda kireka ne kibawo olw'ensonga. Tewali kintu kibawo nga Katonda tategedde. Kati ggwe ow'omwoyo tocomplaining eri Katonda mu mbeera yonna, tomunenya. Wabula ggwe Mukama mwebaze mu buli mbeera yonna, na buli mbeera yonna gy'obeeramu omanye nti Katonda akulese mu mbeera eyo ng'alina omulimu gw'ayagala okukuyisaamu ogw'omwoyo. Kati tunuulira omwoyo so omubiri. Tunuulira omwoyo, Mukama ki ky'agamba mu mwoyo, kuba ekiseera kiggwaayo. Bantu ba Katonda balungi, tutambule mu butuukirivu, twenenye, tufeeyo nnyo okulaba nga tugoberera omwoyo so omubiri. Tufeeyo nnyo okulaba nti tugoberera eby'obwakabaka obw'ekitangaala, si ebyekizikiza. Ebyekizikiza byagala kubba, kutta, kuzikiriza. Kati buli kiseera tokkiriza obukyayi ne bubeera mu mutima gwo. Leka essanyu libeere mu mutima gwo n'okwagala, si bukyayi. Buli lw'olaba obukyayi nga buzze munda mu ggwe, manya nti Sitaani ali mu kulwanyisa. Tokkiriza bukyayi kubeera mu ggwe, kuba Katonda bw'atyo si kye kikula kye. Katonda kwagala. Buli lw'obeera n'obukyayi mu ggwe, buli lw'obeera n'okunyiiga mu ggwe, manya nti waliwo ekikyamu ky'olina okuggyawo, kubanga olina kubeera mu kwagala, si bukyayi. Mulidde bantu ba Katonda balungi, buli kiseera tubeere ffe na kwagala, na kwerekereza, na kusonyiwa, ate tubeere nga buli kiseera twetegekedde kyonna ekisobola okubaawo. Kubanga ffe mu bwakabaka bwa Katonda tetulina kutya kintu kyonna. Tulina okuba nga essaawa yonna nga tuli beetegefu, nga tuyaayaanira bya mwoyo, nga tweyawula ku by'ensi n'amasanyu g'ensi. Mukama bakuume, mwebale kuwuliriza.